This is Inside Out. Kwandiza ku the Inside Out nga bulijjo ku mukutu gwaffe olyotera gy'osinzira okutugoberera kugoberera gamba ne munno agoberere ka subscribe ako katunyumira ka share ate ne bukomenti bwammwe komenti zabwe esinga ze mukola era okuzituusa ku bagenyi bange mirundi mugamba nti abantu bagambye bwe bati abantu bagambye bwe bati abantu bagambye bwe bati era nalule waliwo yasemba okumbuuza nti essimu gyagambye tumutereko enkoko erirudda we essimu n'engikuwa enkoko toweerezanga ne bw'oliweereza era njakusaako ze Simon Muyanga Musaya ne bambi nabo tebayina Yosefu Tamale Mirundi ate nze saagala muntu wagamba ne bwe baba kuziika wadde bano banyigiriza emyaka 10 naye nze era ewaffe waabangayo okuziika nga nteekawo baasi zange saagala muntu agenda kugamba mwantu we nti olwaleero ti abaana bate tubalidde ntwaki nti anti nadde ngenze kuziika wa Mirundi omufu teyakubuuliddeko ewange saagala bintu ebyo Buganda tulubibala mu kalica yaffe tetubibala kamunye zange nga weeziri era nabatwalanga nge bwange tebasasula so nga buli anaakuziikira ajjira mu kamunye zange kati aba ataddemu bulumi tezikola abazzekola anti kyenkubuulira nti kyesaagala ye muntu ogenda ewuwe n'agamba abaana be nti olwaleero tetulidde sente munnaye nva kuziika bwa Mirundi omufu teyakubuuliddeko okutegeka sente ne bw'otajja naye ng'amaka ago gasigadde gali ki stable. The way I look at things is different. Nti omuntu agenda najja mu kuziika n'abaga nti ate sirina zinzizaayo ewaffe bakikola nnyo these days tewakyali mabugo. Why do you become a problem to others? If somebody has died when you don't have money, don't attend the burial. Uyine wiru, goyine eddambi ly'omugenzi. That's a bit true. That's not si culture yaffe. Culture yaffe nti omuntu afuna ekizibu. Kola ekisoboka kyonna obeerewo. No. Kola kyonna you become a burden. That's what it is. Amabugo tegakyaliyo. You become a burden. That's why we call it ekizibu, because ekizibu is a burden. It's a problem. It burdens you. Me oze kulaba muliundi bulwadde nti sina kyendeese ate lwakizza omulamu kakati no atalina zakula batajja kwata okuba essimu eddakiika 5 obuze nti omulwadde ali atya naye you come to my home you disturb my arrangement ate abaddugavu tetulina gundi tetulitekisinga mangu omusajja ali mu buliri yeebase n'abakowa n'obbakowa n'akoowa si buli muntu yenna era nze ewange nkitunuuli ninga nti bano they are not true Baganda mpozi bali mixed up omuntu akujjisa mu buliri nga weebasa oli mulwadde aba w'amaanyi nnyo eri akuyita udire eri akuyita ng'oli mulwadde singa nkufundiriza obanga mpandika bitabo oluusi mwannyoko yazze senga atuuse but let me tell you yes senga abaze don't we wait. Where we go? We wait. Why do you believe omuntu nakubira essimu 10? I'm not a broker. Gwe broker oyina by'otunda. Oba ekyapa kiwa kiwokesaamu. Original giina. Nze siringa gwe nti noonyaki. Nesa, nekikuba kumekyo. Nekikuba olugo. Nekikuba kwe. Ogwokusatu. Ba kinene. Kuba ndeka kulowooza nti my priority is your priority. No. Gwe onoonya muntu agula poloti yo. Gwe oli buloka bwatyo bw'ofuna. Me, my priority endala nnyo. I do your work as a by the way. Just additional to my work. And I can do it or not do it. Yes, do it. Kubanga toyina kyonkubira masimu ga kumukumu. Ekyapa kyokola ki? Okiyina. Naye n'olaba omuntu n'akuba essimu ku makya, n'akuddamu ku mukaaga, ekiddamu ku 11. Ne bwaba ofiisi ya mukulu wa ssomero. The easiest way is the office of the headmaster. Why? Teachers must access it for oba kyoko oba ki. They must. Naye anything kambasomese ekintu kyonna ekyetaagisa decision nti ate abo kye batamanyi abo ekibakola obubi nti if I'm in nga bwe nabeeranga mu State House and I go to the head
of a department ekola ku byettaka nga bakubye ettaka, and I harassed this man, he will suspect ninamu interest. Many times mubamu Yes. interest. Toyinza kumbuzaako mirembe, toyinza kumbuzaako mirembe, toyinza kumbuzaako mirembe egyaki. Kakati oyo omusajja looya yababbye 39 billion. Naye yabbye nnyingi. There's a farmer. That's a lot of money. Bijja waffe n'entwe zaabyo. Mumuzinde mu office mukuberamu omutayimbwa. Sente nnyingi, yabbye nnyingi. Mumufundirize nkaziika kitaawe, mumubuzeeko emirembe. Ffe be bajooga. Emirundi tuyambe musajja. Ffe be bajooga. Emirundi omusajja yatubba. Ewange nina media consultant, you pay money. Because situjja kukola mirimu gyammwe nti bwe baba bagenda obbabba tebatugamba. MP adduke. Olwo gaalooya gye galaga, gaalooya ne gakwata ssente. Bezimala okugaggwako ne gatujejembera. Ewange nkuba bukubi miggo. Era kakati kankubuulire, essimu yange eno nga negitaddeko okuva ku makya. Kati neebaka ku tulo. Naye n'owulira omuntu mpozi the fools nti tebaawula yange naye Juni. Tira the fools nabo amuhandle. Abamu abaagala Juni abakubira. Naye n'otunulya omuntu ate mwana wange omuntu bw'abeera nga ali ku ssimu, even an old person can appear to be young. Oli ne mukazi wo ate bagerera ddala mwange embi. Yes. Oyinza kubanga olina mukazi w'omunyumya essimu neva. Hello. Kaakati abakulaba batya. Kino ekireeto ekivuga mu maka gange kino sikimanyi nakimanya. Oba okimanyi. No. Omanyi aba amasimu. Omanyi nti amasimu bagenda ku nsozi. Ab'amasimu abamu bageeyazika. Nti agikuba waliwo agikuba ku weekend nga muzzukulu we yazze. Why? Oli wagenda halo era bw'olaba ku ddoboozi halo. Yes. Nga mukadde muzibu. N'owulira eddoboozi. Enkya tunaakulaba kumanyi. Enkya onandaba omanyi. Omanyi ky'osikudde waka. Nawe ebyewaka obitya omanyi waguma. Abaleeta amasimu gano tebaasomesa bantu. So nga feddo batwali mu secondary mu kiseera ekyo twalina handle, post office, how to write a telegraph. Babikolanga ebyo. Kuki ebigambo obijjemu bikendeeze. Nange nabisoma bakuwanga ebigambo 13 reduced to 450 telegraph language. Yes, telegraph language. Kaakati bano bonna abaleeta amasimu sibabimanyi. Tebabimanyi, yes. Hello? Kozi njogera nani? Gwakubye essimu. Negwegera naye tomumanyi. No, ayagala kakasa. N'omubuuza. Mirundi. By the time you rang me, had not made your mind whom you were going to ring. Onzize ku bitabo byange nga mpandiika. Onzize mu meeting. N'enfuluma. Kozi ono njogera nani? Byesikuvuma nga tebiriyo ku nsi. Kikusala kibo mga nti nze muyange. No. In 1 minute. In 1 minute. Why doesn't he say or she say her say? Good morning, sir. Morning, how are you? I'm not some madam. Yes. Can I speak to Mr. Tamale MIRUNDI? I think site is wrong number. You go. You go. Hey. Kado kuza ndi njogera na kikusala. Kozi njogera nani ono? You don't know even the person you are talking to. But you have called. Anti ye. Akubi. Yakuba yakubuuza ate. Ogwani. Njogera nani ono? Esimu gy'okubye. N'obukambwe. Nedda gw'okubye yange. Nga n'obukambwe. Kisajja gwembwa gwe. Mazzi gw'okubye yange. Naye ofiirwa ki omubula erinnya lyo? Why? Lwaki ombuli? Kakati nze ng'amanyi. Second emu. Nze ayina security. Omuntu asobola okuba essimu yalaba location w'oli. Essimu yange temala gakubwa. 2. N'ekiro bw'osanga an investigator ali serious. Wakubidde omusajja enzisaawa 6 ogw'ekiro. Wabadde omugamba ki? Bamumadalizi. Essimu y'emisana ku makya morning eba ya appointment za office. Mr. Mirundi, we have an early morning meeting. Are you coming? I'm confirming. Okuva ku ssaawa emu okukoma kumeka? Kusatu. Early morning. Okuva ku ssaawa 5 6 awo
esimu ez'okuzannya ekaniringi yo nga n'ebizibu abo mu morning naye okubira omusajja mande bakedde mu morning meeting omutawaanya esimu kweri bw'ogikuba bw'ogiddamu bw'ogikuba omutawaanya bwevuga kakati essaawa awo 8 9 10 ezo za lakizale essaawa z'ekiro is a distress call tewali afudde ate era n'omuntu afudde kati tokyabulya muntu kiro kuba tajja kujja omuntu esimu ey'ekiro gundi mulwadde agudde ku accident yeetaagisa okutwala mu ddwaliro things that will work out ne kati zenna abaana bangi n'okuba essimu mange mulwadde mukadde n'okuba essimu nonkubira nga nvuma kubanga eyo naye tusa n'abantu bano kati yo disipulini w'amasimu tumulina tulimufuna anti kakati ab'amasimu tebayinza gikusomesa why nga bwe batusomesanga telegraph how to write a telegraph message ow'amasimu amasimu gabakozeemu sente empitirivu omuntu n'awuuna n'okuwuuna omuntu n'ayokera eddakiika aga asatu n'otuuka n'omukoowa n'okutu ne kubuguma simu n'ebuguma kutu ne kutujja era abantu abo ab'ebweru abo balina akantu bakagula apawundi mmeka akakuba mu Afirika nti kamuwa minutes nyingi naye bwe kavaako tekaddako you can talk to a person ali ebweru n'omukoowa kubanga akujje mu bintu byo byokola whatever happens gundi teyaligenze beyond 5 minutes. A 5-minute call is too long. Too long. It should actually be an online meeting. 5 minutes is too long. Naye ate kakati bano abawana ekibi ekibaliko nte mbagamba ti Katonda bwe yali akola obwongo bw'omuntu tebatukolangako tusabe. The only thing that we are supposed to beg kaboozi. Kaboozi? Tewali ayogera kaboozi asaba kaboozi ku muzindaalo. But the rest whispering. Kakati olw'okuba bw'oba oyagala okusaba omuntu ssente, I think the message is better. Naye baga nti message takuddamu. Kakati bo bano abaddugavu naddala ffe Abaganda tulina enkola ti bw'oba osaba omuntu ssente omala kunnyonnyola bizibu by'olina kyekigaziya essimu. Ate nze kyessaayagalanga saagala kiringa mukozi kunkubira kati mukama wange omwana mulwadde ne kufa mu bammanja ngamba kimu mukama wange nsaba ku ssente by'onaazikolamu si byange. Anti enkubulira nti ekipulongenga ki? Emboozi osooka kuzimba emboozi. Bannange kati nze neesimbawo 2 naye omuntu akubuuza bannange akalu kaatumenya mu 2 owangadde myaka emeka muganda wange kitange yafa dda 15 years ago agenda kuweza 20 osanga omusajja mukambala because my father yatuulanga ku katebe ke muka kagundi bwe kati kashe n'atuula taata wo nayiseewo namulabyewo. He has never been in my home. Are you sure? Gwe munakaliisizo nti ategeere nnyo nti akumanyi 20 years olina akulima nti kitawo nayiseewo. Waliwo kye nali nkubye essasi ku bwereere kyankwata amaaso bweki teeba mu kibuga gwe embwa abatuzamuli aku tensoni ng'onkwata mu maaso abamukwano gwo nowo bya mu kyalo. No, that's friendship. No. Atageere mirundi osobola okuteeba nzaani. No, ng'ateeba ki? Ate saayimirira nakuyimirira ne ŋŋenda. So if we can get these programs where we can orient our people, abantu bamu bagamba nti naffe ebizibu tubiina, naffe we have people we rely on. A man like me was taken 10 years without working. Sikola. Now we never okubira ku masimu. Sina mulimo. I heavily rely on my friends. Kubanga nakuliyetinga abantu bangi. Ekyokubiri, many people in the government are going through harassment. Kujogebwa, kuniibwako, kufuulibwa biduli. That's the practice of this government. Why do you make okujoga institutional? Mbali ati bantu ku bantu bo be balina obuzibu as individuals. It is not institutional.
naye anti kakati ekibi gavumenti yemutuma awagirwa nti ye bw'atandika okujoga bw'ati sezaala we n'akanyuga ye sezaala we n'akanyuga ku jirikiti gwe n'akugjawo ineene battle wins. But it is not institutional. Kijalo kukakasa nti okujoga tekuli mu gavumenti. Bantu be bayina ejjogo. Bayinamu egguruupu yaabwe. Era gwe bw'oba oli mu gavumenti ne bakujoga mu State House, go home. Gy'onoolaga yonna bali wero spread. Ekaze siyinza kudda. Siyinza kujogebwa. N'ajjawo sente n'atwala zino. N'azijjawo tayogerwako. Paka tunafuna gavumenti mwatayina sse. Naye ng'enajja? Ejja kujja. Tujja kumulaba ebikoli mu byayina obimanyi. Eriko ya mukoddomi we. Naye neddako ya mukoddomi we. Bonna bakoddomi. Ng'amukuba. Kyenva nkulabulanga bonna. Ate tasobola kuyimirirawo. Atujooze naye tasobola kuyimirirawo. This is the problem in Uganda. The problem in Uganda nti abaakuba muhoozi. Ate tabasobola kuyimirirawo. They are haunted by the past. Bakuba butambi busa. No mulabe bwadduka tebasobola. And two besibye ku Museveni. How do you guarantee mu government ya muhoozi temube bajoozi? Kuba olisi yabazaala bajja buzi. Amalala gajja. Mwabakola mwe mujja n'amalala. Ono ye bakagulawundi ye mutawaanya. Mama. Who doesn't have a mother-in-law? If we stop on everybody, no jogging, no junior, no junior, no junior, buli omu n'omuniako, buli omu n'omunnyalako, buli omu n'omuniako. Baamulowooza Samangu nti ajja kufuga eggwanga. That is downfall. Mirundi yali amanyi Nazaala. Yalowoolezaawo nti ajja kufuga eggwanga ne bamuwa ssente ne bamuwa free hand mu buli kintu. Paka lwajoze nze ne muhoozi ne tumukubye ne tumuteeka ku ttaka. Tayinza kuduma, ina kuddukira Zimbabwe. To be here. Nga gavumenti ya Sezaalawe si eriwo. Can he be here? Ku bantu bajoze n'aniako n'ennyalako. His safety is not assured here. I'm telling you. Ajoze ensi yonna tewali gwataniddeeko okuva mu State House okuva oli musajja muganda kuga nti akajja obunaku keemanya ejjansi eribuka nanzige bali ba family eyo muko kumuko it's from Kaguta to Kaguta. Awe mufiira. Let me tell you. This is a state. What do you mean? Kati tulina state capital. Limuleke kudira. Mulenzi ono kutujoga kutunyalako kutunyako. Tufena jja tunyako atuniyeko. Bwe bakujoga baviire. Tulagewa. It will have a kakati kankubo. Tubavire tubonebo nenga bwinyo kabinjo kano nenka kubanyo. Don't you see stability in government? Bakyajoga ngalule. Waliwo sente awo ofeewo. We are having a better government now. You think those are your ajja tufukira nga mirundi atubbe. Tokiza genda mwanda wiyo ngalugosi. 10 years in surviving. But if I had accepted to be humiliated, I would have been now an aladisi. Nyakapire. Yes, you'd be an aladisi and you'd be doing better. Ngomenda kola yuji. Can I be an aladisi? What's wrong with being Is it a foolish idea? Mvuma magufa. And I went to school to become an aladisi. Dude. What is wrong with being an aladisi? I cannot. The office has been bebali in charge of PDM, senders on Ezigabo Zita Mubo, bebali mu kwisa muse. Yezo kote tai. No the table one Museveni has appointed yala this nyakapiripirinya. They can give you Kampala. Go work isizo. Bagamba Masaka. Ate Masaka. Whatever is a no. Okay, ara disi Kampala. Ne bakuteka mu Kampala. Sibiramu. Ate ng'ogisobola mikwano gyonna bali wano bizinesi zo ziri wano abantu bali ebintu ebimu ebyo sibikola manyirevo yange kwenkolera ebintu communication is a constitutional job buli mu constitution you are a representative of the president in it that nti sebo nkuleetedde apo nti evuddewa ani pozi nga nnaku lwakulimba niwe kwatako engalo nenkunyweza yogoli kugwa mu mutwe mwanange nze na priorities ntono. That's my life. Let me tell you. Ne bwe mbangula ngoye nsobola kugula suuti 10 nga za cream kubanga my gold favorite colors are few. Ziyinza okugula suuti 10 nga zifaanagana kuba yi kala gyenkola gyenjagala
ŋŋenda okulya emmere era nze natambulanga ebweru ne president chicken rice ne chips nze simanyi kirala chicken rice chips kali bwotuuka we bitali anti nkubuulire nze tombuuza mannya g'abazungu okukebera mu gundi emmere tomanyi mannya gaazo pizza hot dog sibimanyi hot dog sibimanyi waliwo bino byebaagala ennyo ennaku ndowooza byebyo bipizza era mu Kampala nkuga nti matooke na nnyama oba mutwe gwa kyannyanja enkoko si favorite yange ennyo kakati olw'okuba nze ebintu byange biba limited kati n'emirimu gy'ensi namwo ndi limited. So you can't be an RDC? You can't be a presidential advisor, but you can be a minister? Minister naye kisinziira mu gavumenti mwoli wano baminisita abasinga obungi kasita sente zifuluma kasita zifuluma kati nga mu financial year ogenda kulaba changes bagula b'amawulire ne bakuba omanyi bakolanga python ne bakukuba ne bakwonoona olaba abadde bakuba ne muhoozi bamwonoone malisi olumala okujuuga ne bakuba ne bakwonoona ne badde somayi bayise nyina kanakalema bayise nyina bamukebera Museveni n'akanyuga ku jirikiti kuba kanyuga embwa nze kambeera omwavu abakazi banobe abaana batuule nesinzagenda ku jirikiti. That's not my level. Tokakasanga watuuka ku jirikiti. You have not reached there? Saalinnyayo sirinyangayo to wish it bw'okukindowooleza n'emyaka 10 sirinnyeeyo. So wasigala oliki compared to kyewali nekyoli? The last appointment gye nagendako ewange. Now I've served the government in one post. Kasita Museveni yaginzijako wange kwebaka myaka 10. Oba obeera n'oloota nti eridda maybe no nga nti tulukamba no saagala obujoozi obuli mu gavumenti eno obujoozi bwe nalaba mu State House sisuubira nabulaba mu Jahannama. Amuteringeyo obanga nga ne baga nti kati komawo maybe sisobola maybe nze era nankugamba singa Museveni yampita nanga nti onkoledde emyaka 10 nnyoko baamukuba amagulu olw'okubeera nze mu rayoti za Buganda kwata biliyoni yeezi teyalizemu kundabako naye ate so ekisinga okuluma kyekyamaama omumenya amagulu byonna namukolera nnyo naddayo nannagisi yange mu mpale nankanyuga ku jirikiti kubasuula embwa olwo nkomewo mbakolere okiraba nkomewo mbakolere strategy yali emu nkomewo era mbakolere nga addidde omuntu amuwanise waggulu ddoona bamuwadde naye abasajja shameless ompita nkuba ennyondo n'enkutta ngoba nali ngenda obattira ekyankwanzi ko recording za organis nanjogala mbattemu omuntu bategeere nti obujoozi tebukola. Ensonga ya organis eno wagitegeera ddi kubanga finally bamaze ne bassaawo eddwaliro n'etteeka erigaba organis mu butongole naye okusooka abantu baza nti ali kyakusa gwe wakijjawa how did you know it? You see, the name is gyange and I have international connections. Eyo group y'ababbi Museveni baalina tebasobola. You cannot be an amateur ng'oli gulidde nga bwe bali abatakuta ssente abatakuta kantu konna mulimu abantu abatakuta buusi. Buli kamu akajje buli kamu yakwagala abalala balina kubambwa kyobula tasigaziza bantu. Obujoozi bw'ayina ne guriidi gy'ayina yamugobyeko buli muntu yenna. Buli omu mbwaye kati nze nabategeera. When they went to Congo baba bagobayo Congo. What? Everything was flooding on the international market. Abazungu bakutegeera nti tuyingiddemu amacha. Ono Diamond yali ku market muyitirivu. Embaawo eziri ku market mpitirivu kuba musala n'ebito. That's why you were almost chased away from Congo. Nti abazungu baategeera nti mu market muyingiddemu amacha. N'emmwanyi zammwe bwe zijja okubeera buli kamu konna buwunga bufo matama fo majuma fo guriidi yammwe etakuta temukkuta olunaku lwe mulituula ne mukkuta
nemugamba nti kakati tukuse tubbye ekimala tubbye ekimala naye amata gaffe gafunye akatale mwalijje ekitegeeza tulina bye tukola mulimba bulimbi zimbabwe nekavaayo bwekati kana akalinzi kasookalaba buba bulimba labishi kakati okufuna akatale noganywako ne bagakomyawo waki batafunanga akatale mmwe kutakuta kakati nkubuulira ntegeera bwambuziza kiri ntegeera ekyawogani wakitegeera okusanyukira Museveni nga yatta political career yange yes Museveni killed my political career. Can you say that to him? Osolo kimugamba maaso ku maaso nti wata political career yansanga mu opposition nga yagizimba emyaka 14 ngandi nangobera kuki he chased me away. Lwaki obala okuba n'otabala emyaka 14 nafuna ki as one Uganda wazijjawo era yatwala 5 billion mbwana Who served for 14 years in that office? I was stupid. It was because I was stupid. I was young and I anticipated many things. Najogebwa nafuulibwa embwa. Don't want to remember tombuli ogifuga era mwanga gobindetera okuntabula sagala ozikiza State House. I don't want to be reminded about the State House. Ne bwe mba mpita entebe nzibiriza siringizaayo ne bwe mba mpita nendaba Okero House era nzibiriza siringizaayo nabakyayira ddala. I hate everything ku bintu ebyo. This is where I killed my political career. My children are suffering. My family has suffered a lot because of my decision to join these people. I made a very bad decision. But we don't complain. Kubanga for Abaganda batugamba nti ebigere tunda. But I'm telling you how I discovered. Before that, I think you have not been grateful also. You are one person, the longest serving press secretary. Because nobody could take it up. For 14 years. You were not the most educated journalist there. Balekawo bana bali there is an order. No. You know baali tebalinawo omuntu ate baali bamuleeseewo bwe yamuleeta n'atwala 5 billion embwa n'akanyuka ku jirikiti ng'okanyuka yaani ani gw'okanyuka ku jirikiti ndi wange ne bwe neebaka nga ndidde mukene naye nga sigenda kera kujoogebwa. Okay, kati katukanye kino ng'abasajja Mirundi oli muyivu va ku bino by'otabuka oli musajja muyivu. You need to salute Mr. Museveni for the opportunity to serve him for 14 years. The end result. Do you know the greeting I went through with Museveni? Museveni presided over the humble him, greet him, humble him, throw him on Kasasiro. Ajja kukkiriza akoleyo. I was livid. Nakalema nalinja kubatta nali lweso mutte mukwentu be mwasa omutwe. Tuyinza kunjooga atalina kyembakoze. Nemukeeza wansi namukuba budde naye Nakalema alifayo etakula mayinja mu mbugo nalweso ali wandagala envunyu siyinza basi ne Kakabusenga ne Kolobya obwankuba wamanya kukuba emyezi 6 bayise nyina bamukeera nti Kolobya miliyoni 10 olizeeta mu kabbuli pulita miliyoni 10 mu kabbuli ate mwangenda kukyawo. Get off this State House story. I don't want to be reminded about the State House issue. Sagala kiddamu sagala kuli State House sagala kuddamu kubawulira. Please, night mayors will be State House. Get night mayors because of what I went through and how they killed my political career. Yogera ku mukozi nyamusubeni bivire ko ddala yogundi byaggwa ne batta omwana wange ne bakuba omwana wange ne bamugyamu amanyi ne bampa obutwa ne bangulira gundi. Kati ebyokugyamu omwana amanyo byawano juzi ng'ovudde mu State House. Omwana bamukubye. Tell me about the State House. Don't tell me about the State House. Mwanga stop taking me, inciting me about the State House. I don't want to remember anything about the State House. Ffe twegomba kugendayo gw'ovumayo. Ffe twegombayo. Nakalema akasu nakoneka nina lweiso naye nasula owa pitu. The inside out ne Tamale Mirundi ekatuveeyo kubanga saagalira ddala State House
If you want me to lose my temper, talk about State House. My But family, you contradict yourself. my family But has you're at suffered. State House, but you're working for Muhoozi, Yes. who is going to become president. Yes. Atudde State House. Because you'll go Nyinza back obutaddayo. under Muhoozi. Waliwo dereva, waliwo omusambi w'omupiira atalinnya nnyonyi. Bakadde be baafiiramu. Era nze in many cases oyinza okunsanga nga nsabye Muhoozi kasiimo ne ŋŋenda ewange. Kyokka. I lost faith and appetite and the urge for working in the government. Lwaki wabadde Teeso nga Muhoozi Nze sitambula. Oli mukwano gwo. Yes. As an advisor, Yes. he needs you Nze neetambulira byange. as a handler. Neetambulira byange. Nze sibeera mu bintu ebyo. But you saw the Muhoozi alina abantu. Nyinza okulaba nakalema netweyolerawo. Nyinza okulaba nalwisa bintu bye netweyolerawo. Ky'obalaba nti nze mbeera wange. Have you ever seen me at a function? Any government function? No. Yes, I avoid seeing such a people who killed my political career. Only that. Nyinza okukwata pipe ya tent n'egikuba omuntu ne mwasa omutwe. Naye Teeso, it was a speaker of parliament mukwano gwo. Me, let me tell you. Ne Muhoozi mukwano gwo. You ought to be there. Buli munene They yabaddeyo. know my character. I think if people now know my character. This man can give you support, but it's not the operation, these perimeters. So they keep that. Yes. Nze saagala kulebeeta muntu. No. Waliwo kankubuulire. Mu marriage. Mugyeko bulungi yategedde nga tutandika. Omukazi ayinza okuba. Wait. Tutunuulidde olugendo lwa Muhoozi mu Teeso. Life eri bweti. Awabuuzizza kiri saagala kiva. Waliwo omukazi ayinza okufumbirwa. Mu bufumbo omwo n'afuniramu ebizibu n'akyawa abasajja. Waliwo n'omusakazi bamuyita Winfred ani? Oprah Winfred. Oprah Winfrey. Nti she was defiled when she was young. As a result, tayagala basajja. That is my stint in the State House. The effort I put into the extent that my mother survived. Singa bamutanale. And the way Museveni chased me out of the State House, I think it has mentally affected me on how to support people and to work to work for others and to work for government. Ekyo nakikkiriza nja kufa ndi mwavu. Naye teri mulimu gwa gavumenti. Teri mulimu gwa gavumenti. Nze mirundi State House ngivuddeko. Giveeko kubanga. So therefore kakati katugende wa Muhoozi. State House entabula. Tabula nenga bangi abeegomba okubeera ffe twegombayo I don't want anything to do n'amabugo tewali tebasobola kuleeta amabugo waffe. I don't want to hear the name State House. Kubanga whenever I sit, I look at my children. They had the opportunity of doing well. Babadde baali badde mu masomero malungi, twali badde Museveni teyali tubonyaabonyeza bw'atyo na mukoddomi we. Nti buli kasente kange bwe kali omukajja n'akajja omukajja muwanudde nja kwogera naye ajja kusasula ajja kuteegula bajja kumukuba ajja bawulira ali kubwako mu nnyonyi n'aniyamu ne bamuteeka mu nnyonyi. Why don't we foster reconciliation? Twagala kulwawo, twagala reconciliation, twagala reconciliation, saagala reconciliation naawe. Teriyo alina kuteegula buteeguzi ekyogo limu gwe mu mutwe. Tunagana tubabyebegereza bwe tutyo. He must pay for what he has done. Fe tukuyita kuteegula alijjira mu kagaali k'abalema kwakubiddwa ekigenge ekyogo ne limuggwamu. No, ku nsi mu kabbuli ne mu ggulu there is no reconciliation. Even God cannot reconcile us. Bwebamala otunyamu n'ofiiriza munne emyaka 10 n'omunyamu n'omunyoolamu ekitali n'okiganyuga n'oleka okikumyawo oddemu okiniyemu kikome badde bakiniyemu. Why don't you think about other things? Why do you call yourself a Chidoli Mirundi? You are respected here. Lwaki olemera konfe? We know your value. We call you Chidoli. Bali banfuula Chidoli ne bakikanyuga ne batta future yange. Do you think I'm feel happy? When I see abantu be nali nabo nga mbasinga mugundi ku bimeeza ludda nga bo bali bulungi. What went wrong? Joining the State House is what went wrong. And why was
nina omuniamu emisango gyange ng'oginia mwana mutwani wa mirundi bamuniamu emisango gyo nakati teepu weeziri toyinza kunniamu webyekolera nga ni bwe muniamu ate bwe mubahamba mbeera kale tulina omuniamu emisango gyaffe tumunyemu ajja ati ewaaki wano kasimanya akolere situlika nembatta situlikamu nembattirawo eyo kati diiru yaggwa recording zinazisigaza they will haunt them in the future era neewunya omusajja nga akibisopo gundi okazimba. You have people around you who are connected with the, extracting human organs. Can we trust Kazimba? Organs zijaba kuntinga era nze mbabuulira ne mbagamba kyekibuzo kyenakubuuza n'okinzi organs saze wategeera otya zaafuladinga ku maketi waliwo akasajja bakayita amulan kekabigulanga waliwo kirooya n'entu yakyo kati kyabula kirooya nga kyekigenda ku front they targeted my wife nembakwata kawala bakayita nabukeera nga balina ofiisi ewandege oyo amulani muyindi bamukwatiye kalaki namuwaayo ne bamunywa n'ayogera bano kutagetinga mukazi wange bakayita ate nkanoonya nkatte naye kambula kabula ate baali basiru oyo omusajja amulani omuyindi bwe bamukwatira ekalaki Pakistan bamusiba emyaka 5 fine $5 million ne bamugamba aboogere n'oboogera bakola nabo mu Uganda n'aboogera naye sebo baalya ssente Museveni nabaga nti omusajja oyo mumwese ezange naakuula nazo ndaba oyo gondi Dokita Byaruhanga gwenga nnako ku byakatambi Byaruhanga mu poliisi wasooka nayogera ku KFM tebiriiyo nga gyebiri babikola nga nakubye Byaruhanga mirundi buli omu yali amanyi nti ebya organ byogera tebiriiyo Byaruhanga gavumenti kuleeta tteeka ettongole nti katuleesa etteeka omuntu agabenga ebibumba n'ensigo open indicators mu butongole kitegeeza bibaddewo ate kisoboka ate bali abayisisi be babagamba nti reduce nga okubayamba reduce local activism nerigenda kukola kyakubanga kiriniki kati weri mu butongole abantu badduke tebagendayo abantu badduke abantu bamalwaliro gonna ge babitaddemu mudduke kubanga the same players be babirimu era nti kati bagamba okigaba mu butongole ne bagula the issue is not kukigaba mu butongole the issue apart from like omutima is there an international price for it? No. Omutima, you see what you don't know the main ingredient about this organ extractions. They are used when you are dead in many cases. Yes. A doctor, naye abantu ne batakuba ne mutakuba abasajja bano temugendayo gye baabitaddeyo amalwaliro gonna temugagenda muye mwabitadde kubanga these people are idiots, very arrogant fellows. You see ekintu nga mukikoze ne mukyonoona ani kati kiriwo mu mateeka anti wuli amateeka kyeki ogenda omanyi mu malwaliro. Don't go to those hospitals. Let me explain to you. Listen to me. Don't go to those specified hospitals. They are operating on the same principles. Imagine somebody wants a heart. ayagala mutima. What happens? A doctor determines that Muwanga has a good heart, but either he was involved in an accident or he has been suffering a long illness. When you count other organs, the heart is still needed by a patient, so you must die. That's why in Mulago Hospital, I have the recordings where this man got problems. The former head of the Mulago, executive director, they fought over morgue. Yayingira mugwanika. Some patients are killed 2 hours before the actual death by doctors to get out their organs. Kino kintu kinene nnyo kyetaaga mitayimbwa kyetaaga kuba bana sawa babirimu okubakuba nti somebody places that I need a heart from where? From a monkey? From a human being?
nekibeerawo nemukkiriza musimanyi Lubaga gasiya embooko netavuga how anti how bajja kukula njagala embaazi zontwale abaana bange bantwale Lubaga nzukuki ngejambiyeyo nti mwabasawo bamalawo nze muyanibanga nti muyanga ati goli mukwano we bwe bansaba ensigo njikuwa. How many Ugandans? I cannot allow you to die if I have one. How many Ugandans go to hospitals? They look up to the hospital. This is what they used to do, and they don't need those mentionable organs. Even with the brain, ono mwana we nansana eyayokyanga abaana n'abajjamu obwongo. These are easy ladies. A woman, omwana omuwala ng'alina emyaka 16 n'26 nga talolangako bulwadde bwonna HIV yani agula $9. The reproductive system is extracted bagiwa omukazi omulala. Mwogera bino nsigo biki nedda tuli mu danger. Ne bapangula obukazi bw'omukyala ne babuwa omulala. System bagipanga batya mirundi. Nkubuulidde tuyina wano the Chinese are operating here. Omwana omuwala omulenzi n'akuyita n'agamba nti jangu omperekere mu parents bank. Don't go. Ezo ennyumba ziri ntinda operation theaters. Kubanga muwati you don't how it operates. You don't know. Nti there is an Arab client. Waliwo kiriniki naye bwe bali babamukutte bali bamutta mundambo yali abaguddemu ne bamutta ne bamuwaliza ekitata. Ne bali kwatuwa kiriniki oyo ne bamunywiza abantu ne bamukuba n'abaana baaliddukira bweru. Kubanga the done is he. Nti as you have agents in Arab countries where you go the same as Lubaga nga zebataddewo you place a demand. Kakati ne bajja wano mu Uganda bwe bategeera nti eriyo akaana akato akeetaaga omutima mu buwalabu bakola mu age yaako bategeera nti yeetaaga nga muwanga nga bakunoonya. Kakati what they do nti basobola okugamba nti gwe tuyinza n'okuwa etikiti ey'obwereere kubanga balabya ogw'okorespondinga. Ensigo tekitegeeza nti gumpa ensigo. Tulina okuba nga zikorespondinga si buli nsigo. It's a big research in Arab countries where they are demanded. Balya butto balya biki. Kakati bali bwe kyebaba batwala mu kiriniki eyo to confirm nti client waffe ali luddawa bakwatagana nani? Nono. Bali kwata omusajja bali babattira bali babatta. Anti gye tugenda tulengerayo. Kati olutalo oba tolanga olutalo bakuwangudde. Kuki? Kati obadde obavuma nti babitunda irigale kati tizirigo gavumenti ekitongoza. Nkubuulidde nti teyina bwerongoosa kuba liggulidde nti badde basejinga accident. Yes. Kakubire baaba badde basejinga accident. Kankubuli batta abantu abatasaanidde kufa aba bodaboda mu accident. Baleeta bodaboda mu kibuga zeetomere bw'olaba etomere ginnewaayo tokulieti gundi. Nayingira market eyo Ferongo time oluguudo lw'Ejjinja bali gendi lugazi baasi zajja eyo Busoga ne zeetomera. Waliwo n'eddwaliro era kyobona nti kazimba musaasira nnyo kazimba mulimu eddwaliro eriri mu West Eastern eyo nga lyo likuula bukuusi wano Musalubati kuuko the Chinese okubategeera ennyo. Professor Kanyerezi omumanyi? Mumanyi. I told my brother nga omumanyi Sally namugamba nti you were being treated by a dangerous character. Was the pioneer of this market, and before he died he came and confessed to me and he left a list of doctors. Kanyerezi yaŋŋamba nti munnaye nagenda kwewola ssente mu banka to expand my hospital. Kundi nennema loan eddwaliro lyange ne balitwala. This is when they introduced this business to me. This is Inside Out.